ensonga eziri mu palamenti nkya z'okusalawo zisigadde bbiri zokka. Abagamba nti emmwanyi ziggibwewo oluvannyuma lw'emyaka UCDA eggibwewo oluvannyuma lw'emyaka 3. Naffe abagamba nti UCDA esigalewo ekiseera kyonna. Ng'ababaka ba Buganda twasalawo oluvannyuma lw'okwebuuza ku bantu betukiikirira mu bitundu ebyenjawulo. Sibamala mbadde sikulaba mbadde toliwo enkya teweekwasa nsonga yonna. Saga kumanya gy'obadde, saga kumanya kuluno, sagala buli omu akimanyi. Manyi abantu bafu wano. Buli mbaka wa palamenti olunaku lw'enkya tugenda kumusaba abeereyo mu palamenti. Kubanga ffe kwe twasibidde nesobola kanjibuulire kuba abantu bajja kuwaza tetunasirira ffe kye twasibiddeko kye kigamba nti emmwanyi ne UCDA ebeerewo ekiseera kyonna. Tugamba nti ffe UCDA ebeerewo ekiseera kyonna n'olubeerera lwonna. Era ababaka bonna kyetwasibiddeko tugenda era wenviiridde mu lukiiko naye ogenda okutamedi olwokuba akaseera nina katono bebaogeddeko bino njabbireka nze njogere ku mwanyi kigenda mumaaso. Kitera kujja nolya kati ngenda kwogera nga chairman wa Buganda Parliament era sijja kwogera nga mubaka w'e Butambala. Bano Basebamala batwala kuzina ensonga n'olwekyo nzize wano okusookera ddala okusooka okwebaza obumu bw'ababaka ba palamenti sofa ku nsonga y'emmwanyi obwakavaayo era n'okussa ekimu n'okwewunaganya buli kaseera watali kutunuulira ludda lwa byabufuzi. Era ndowooza ensonga eno etuleese nnyo okubeera kwetuno n'olwekyo mbebaza mwenna olw'ensonga eyo. Nineebaza n'abantu ba Buganda b'ebitundu ebyenjawulo baawulira omulanga gwaffe era gwe njagala okuddamu ti ekiro kya leero ng'olina omubakawo ng'oluma emmwanyi nga w'omutuma mukubire y'akasimu n'olunaku lw'enkya ku makya gw'oba omuzukusa oba teekako ka message. Abasinga balinako data leero TikTok mugyesonyiwe muteekeko nga mukubira ababaka bammwe amasimu amasimu gajja kumala amubajjukiza nti olunaku lw'enkya bonna babeereyo mu palamenti. Olwaleero ensonga zireetebwa lwaki ekitongole kino gavumenti kya UCDA yeyagala ekijjewo etwale emmwanyi abantu balooza nti etwale ekitongole. Tetwala kitongole, ekitongole kyegenda kukijjawo etwale emmwanyi mu agriculture mu minisitule yaki efuuka efu emmwanyi zifunemu desike gye bayita department eddukanya emmeeza era egenda kubeerayo ne commissiona ku mmwanyi. Ewabadde ekitongole ekirambe ekya UCDA kigenda kufuuka omuntu nga commissiona yatwala emmwanyi mu ministry y'ebyobulimi. Ekyebeeyi ayinza obutagiwa sagala kugenda yeeyo naye kati ogye kitwalibwa kati medi chairperson omanyi tubadde bamukisa omuwala leero omukyala chairperson w'akakiiko ak'emmwanyi chairperson w'akakiiko ya muwala wa Tito anoni yali wa Coffee Marketing Board ku mulembe gw'Obote Oito Ojoko muwala wa Oito Ojoko nga kitaawe ye yali badde Tito kimanyi nga kitaawe ye yali chairman wa Coffee Marketing Board. Leero yazze ne reporter y'akakiiko k'emmwanyi era nebaza Buganda Kingdoms endala zonna ezaleeta ripooti zaabwe mu kakiiko era tuzitunuddeko nga bonna bassa kimu nti emmwanyi esigale. Medi emmwanyi olwaleero
lwaki tugamba nti esigale sigamba nti UCDA terinaayo birumira naye biyitaaga okutereeza naye emmwanyi wetwogerera nga twasobodde okulima okutunda ebweru ensawo z'emmwanyi obukadde 640. Eggwanga ne lifuna sente za dola 1.4 trillion. Zezisamu za Uganda billion za dola. Bozisamu za Uganda ze trillion 5. Banansi ne bazifuna. Kati be bazifunye sente ezo. Ne bekola ku bizibu byabwe ebyobulijjo. Tuna ng'eggwanga UCDA badde tusize ekitongole ekyo nga kyafuna kye bayita accreditation ne certification okusobola okutunda emmwanyi. Era tutunuulidde nti ensi ezirimu emmwanyi ezitusingako zo zirima zitya. Teri nsi etunda mmwanyi ng'era ezirima nga ya muggundu ezirima ng'eyita mu minisitule yaazo ey'ebyobulimi. Zonna bassaawo mu Lungereza babissaawo bassaawo agency obeera nga special purpose vehicle etambuza omulimu ogwo negukola kubanga emmwanyi ensi kati tandise okweronda ng'egula ebintu naddala ebyokulya olw'obulwadde obuvudde naddala ennaku zino kansa biki kati buli abantu kye balya kegabe mata kegabe emmwanyi beesosola nnyo n'olwekyo emmwanyi gitunda ebweru esigale ng'erina omutindo eteekwa okuba ng'eriko agirondoola okuva ku faamu gyerimirwa gyeyanikirwa gyesunsulibwa gyekazisibwa ne gyepakingibwa n'etwala n'okutunda ebweru. UCDA kyekitongole kyokka mu Uganda ekirina stamp gyekikuba ku mmwanyi zaffe kyokka nyega nti eyo emmwanyi ekakasibwa omutendera gwonna eguyiseemu kibayita accreditation. Honorable Muwanga ogambye abantu okulya bakababo nti enkya kiri mu parliament. Kati enkya kigenda okubeera mu parliament. Yes sir. Tugenda kukuba akalulu. Tugenda kwaganya ebirowoozo kwa ripoti eyanjye tekwaganya. Tugenda kwakanya ebirowoozo. Betumala tugenda okusalawo okukuba akalulu. Oba emmwanyi UCDA vaawo emmwanyi zitwalibwe mu agriculture. Kyankya. Sawa 4. Omuloza ko yombaka we ava mu Buganda. Buli muntu yenna ali mu Buganda n'abasobola n'ebalala bonna n'abasobola mu bayokwere n'abekole n'abaki buli awuliriza leero bebasinga tukanyiza bwanji. Era ebitundu ebya Uganda ebirala byonna kati byaga kulima mmwanyi akyoli elango biki. N'olwekyo ekindese wano olwaleero kusaba abantu ba Buganda nti ekiro kya leero nga gw'owulira oli mulimi wa mmwanyi teweebaka nga tubuuziza mubaka wo ayimiridde ate mulabe TV. Buli omu olw'enkya mulabe TV. Media abantu mbakubiriza enkya balabe TV balabe ababaka babwe bagenda kulonda batya.